naye Mukama n'andeetera Uganda, n'andeetera n'abakulembeze, n'andeetera abeesimbyewo, n'andeetera n'abatagenda kuyitamu bammwe emizimu gy'ebwabwe tegisobola kubakkiriza kufuga oba kuyitamu. waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. gireko mu jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugumu litandise. kyekyo webale nnyo webalire ddala omulungi eyokumire ku Uginawo TV amanya nze Stone M tukomyewo ne Musumba Edward mwebale nnyo kwagala musumba waffe ono olwaleero twamusazeko wano mu ka estate ke kali munateete wano tuli ku Jasmine kyekifo wetusinzidde olwaleero kutuusaako wabula nga sagala kwerabiriza sagala neerabire nga tetunnasimbula kansooke nkujjukize kuba Melody Events balina quality and affordable sound. Bakola ki? Baina stage zino zennyini ezaalagirwa zikozesebwa ku crusade ng'ezo, baina ebyuma biri byennyini emizindaalo, amataala. Zino bisolo osobola byeyambisa ku weddings, birthday, introduction, crusades. Alina crusade ye season ndowooza. Tugenda mu December awo crusade zigenda kubeerangayo. Abalina concerts, school parties, wekwata yaba Melody Events balina quality and affordable sound. Sound wawe mulungi emizindaalo. Tugenda kuba tugibalaga mu maaso awo. Ennamba yabwe y'essimu osobola bakoonako ku 0750 68 81 50 oba MTN 0787 65 49 94. Wabula nawe omulala ali eyo alina akalango oba olina story ye matalinga oba wandyagadde ogisheyalingako n'abantu abalala oba oyagala ku magezi buli kimu ffe tubeerawo. Wabula mwebale nnyo kube abaabeddeko ku live yaffe nga tuli Embaale mukulikireyo ddala ate nga no tugenda kuddayo competition ezo ez'Embaale n'ekitongole ekya Alibeetonza True Roots Africa Initiative Company Limited zigenda beerayo ng'ennaku z'omwezi mukaaga tulina weeks nga 2 tugenda kuba tukomawo. Saka kulandaganya omusumba se kubabuuzeeko njogedde nnyo nawe leero oli tu speed bannaaye anti bingi. Mukama yeebazibwe mutya mwasiibye mutya abaagalwa abalungi aba Kristo twebaza Mukama ku lw'ebintu byakoze mu bulamu bwaffe era ku lw'obulamu bwatuwadde. Uginawo mwebale kuweereza Mukama. Tugezaako mpola mpola naye nga tusaba ab'ebirango batwongeremuko ku maanyi awo. Yesebo tukomyewo ki ekiri mu Kampala muneeno omanyi ffe twava muneeno eri wiiki tugenda ku mirimu gy'abali Alibeetonza ekitongole. Kampala nyinza ogamba kitokota naye era Kristo asigala afuga kubanga bintu bingi bihappeninga. Tulaba ensi y'omwoyo bw'egulwawo ne tulaga ebintu bingi ebiri wano mu Kampala. Ate waliwo campaign egenda atandika. Campaign zitandika mwezi gujja ogw'omwenda. Olwaleero tukoledde video ennaku z'omwezi 2. Tulina ennaku nga 11 oba. Kati campaign nga zitandika Mukama abadde andaga bintu bingi kubanga mbagamba buli lunaku nsabira nnyo eggwanga era katusooke tusabe. Kubanga si kirungi kutandika nga tetusabye. Ayi Katonda wange olunaku olwaleero obubaka buno bw'otuwadde leka bubeeko abantu bwe bakyusa. Mukama taata kitange jangu oyogere mu kifo kyange, jangu owonye emitima gy'abantu, jangu okyuse biganye kukyukika. Mukama nsabidde buli muntu yenna mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Kolesebwa ki okuli wano mu Kampala ffe twakivaamu dda ekibuga naye gwabaddemu? Buli lunaku mbagamba nva mu Spiritual Purpose Gospel Network. Musinzira okuweereza. Tulina crusade wiiki ejja. Crusade egenda kuba eyo e Mayuge Bonda. Tusaba muyimirire naffe bannaaye. Abatanaba kuyimirira muyimirire, abalokole n'abatali balokole ffenna tuwagire obwakabaka bw'eggulu. Enamba
bamu bangambye tukozeseeyo yennyini. Naye obanga toyagadde kukozeseeyo waliwo namba ya office kyova olambaga musoke munkubire oba mumpe message. Enamba gye tukozesa okutusabirako n'okulisaako ebirooto biki? Eyo kati bamu bagambye nti bakozeseeyo bireme kubalumya omutwe. So kati enamba eyo eba y'okusabirwako eri 0746 18 22 46. No 41. Soko ogiddemu eri 07 46 18 22 41. Kati eyo namba yennyini eyo gye tusabirako, naye bamu basabye nti leka gye baba bateekangako. Tuleme kubuzaabuza mulabi waffe. Yes, kati ogiteekako kasitereta Mugisa Edward amanya gange gennyini eba yeeyo. Namba wagamba gwagyekwatira. Tugikwata babiri naye oli tajogererako. Oli ya textinga. Yes, nza jogererako. Yettakirizibwa jogererako. Kubanga ayinza okwogera bitakwatagana. Obuvunaanyizibwa nabwo beerawo. Just ku appointment oba obudde bw'olina okwogera nange oluusi wabanga gikutte. Ki ekiri mu Kampala awo we neesunze? Ekiri mu Kampala si Kampala yokka, Uganda yonna. Mbadde manyi Kampala yokka. Anti kati tuli ku UG naawo oba weerabira nnyo? Seerabira nena twakuleka mu Kampala. Anti era mu Uganda oba omonitalinga eggwanga lyonna tewali kyesiraba. Nali ndaba nali nsabira ggwanga lino nendaba nga abantu bangi abadde baagala kwesimbawo kuba president. Abantu bali oba mu 100 mu mmeka? Baali basukkamu ate mu nsi y'omwoyo nalaba bangi, nalaba 1000+. Wane ewaffe? Wane Uganda. Lwaki baagala kujjako omusajja atukutte obulungi bwati? Okwesimbawo tekuba kujjako. Okwesimbako oba weesimbako abantu bakulonde oba bakulonda, oba tebakulonda era baba tebakulonze. Kati ballot paper enaabeerako abakulembeze kinabeera kitabo kya 96 kinabeera anti era kati Mukama yandaga nga yasunsula already mu nsi y'omwoyo. Era bagenda kuba si 10 nga bwe bazze. Mukama yandaga abantu abagenda kubeera ki mu kalulu kano bali bantu 5 bokka. Bensuubira okubeera ku ballot paper ki kwegamba abantu abagenda kubeera kwegamba ab'embavu oba Luganda olutegeera bulungi abalina ku maanyi. Yes, bagenda mu kalulu kano bagenda kuba bantu 5. Kubanga kubyamu akafaananyi buli muntu n'akabonero ke simanyi n'erinnya n'ekifaananyi kye wali ku ballot paper. Kati abantu babeera nga abali mu 100. Nedda. Bano bagunda Electoral Commission ejja kusunsulamu. Era ebasunsudde. Ejja kusunsulamu. So oli kujja n'akatemba awe nti agide mu bootusi. Yagira mu bootusi wamu. N'oyo aba asobola kufuga ggwanga tekisoboka. Ng'agide mu bootusi. Oli yajjira ku kagaali. Bannaaye. Miliyoni zino 2 gali 2 bazijjawo. Abantu balina ssente mu Uganda ssebo. Nefuna miliyoni 2 nezigira mu bootusi. Yaba yagakola mawulire. Anyway, naye nga bya serious. Nalabye ebintu bingi kubanga nabadde ku lusozi nga nsabira ggwanga nga nsabira ne crusade. Ate tuli mu kusaana okusiiba kulwa crusade eno. Kubanga crusade tulina ogitandika naye budget ekyali nene. Era tuvula nabagambye eddaba naye mutukwatireko tusobole kubeera nga tutuukiriza zino ennaku 4 za crusade. Tulina okusasula ebyuma tetunaba bimaliriza, transport abitwala, abaweereza, abantu balina okulya, abantu bagenda kuba ku kisaawe bangi, bagenda kuba over 1,000.
so kati mayuga eyo so kati twetaaga omanyi budget nzito so mbadde nsaba nga ngamba mukama kino gwe wakitegeka sinze naye mukama nandetera Uganda nandetera n'abakulembeze nandetera n'aba abeesimbyewo nandetera n'abatagenda kuyitamu nandetera n'abantu n'akalulu ngeri gye kagenda kutambulamu ennaku ze tugendako mukama yandaze nga zigenda kuba nkambwe nnyo nnyo waliwo lumu oli yabuuza mbu lwaki buli kanaku bagamba nkambwe kubanga mba ndabula lwaki nti we sikikugamba ne kikutuukako ate gwe guba musango gwange kubanga gwe Katonda aba takulaze ate Katonda aba alaze nze so ndowooza otegedde omulabi waffe oba erinnya eryo nalyerabira so okwolesebwa kwa Uganda mukama kwe yampadde kulimu amaziga kulimu okukaaba kulimu n'omusaayi naye ebintu bino bunaku mbagamba nti mukama bwandaga kintu kyangu nnyo gwe kutegeera weeyimiridde ate n'okisabira oba kyangu nnyo gwe kujja mu ofiisi n'enkusabira okitegeera amaziga gagenda va ku ki okukaaba kuno kwewogerako abantu bamu bagenda teeka sente mu politics naye zigenda kufa bufi abagenda akola bukozi loosi politics business bamu just emizimu gyebwabwe n'ebyewaabwe bamu bagenda kuba nga balogebwa bamu emizimu gyebwabwe tegisobola kubakkiriza kufuga oba kuyitamu ng'omuzimu tegwagala gwowangule lwaki ekika kyewaabwe nga jjo gyewabwe tebavaayo bafuzi anti lwaki tebaagala bazzukulu baabwe ate babeere nga bali bafune sente baagaliza bazzukulu baabwe babeere nga baavu ate gibaagala nga bafu obwavu mbasaasidde babaagala bafu ate gweoli mu kwogera obwavu kitono nnyo kyoliko ku kye babaagaliza babaagala bafu kaakati waliwo omuntu Katonda gwe yandaze ng'agenda kwesimbako sigenda mbabulira erinnya kubanga kisasamaza nalabye nga bawamba mmeeme ye omuntu ew'omwoyo nga yavunda ng'awunya naye omuntu oyo azze akola ebintu nga ono ate yeesimbyewo waliwo omuntu we yafa dda yawamba emmeeme ye omuntu w'omwoyo kati nga bugamba mu nsi y'omwoyo mulaba nga avunze ng'awunya mubiri gwe nga guvaamu bisotasota nga guvaamu nvunyu ate bisota nvunyu katono bwe twogera ku ate gw'olimu ate oleeta ki ono ate yeesimbyewo kitegeeza ki kabonero kyako kati kabonero kategeeza nti kati ensi eyo mwoyo webanga yavunda omeme eyo webanga yavunda yawambibwa sitaani agikozesa evunze kati kiba kitegeeza tolina ngeri gy'ogenda kufuga abantu kati ye yeemanya atya kuba kati ffe tulaba abantu kutambula wano newali ye yeetegedde atya nti kati meme yange ekisooka alina okumanya nti yakakola ebintu yakakola bizinesi ne zifa nyingi kati yaddukidde mu politics newaka ewaabwe baganda be bakafa kati balinga abasatu naye era kizibu kyekimu mbadde manya abantu bafa abantu kufa bafa naye wabaawo ekibasse waliwo wekituuka ne kisukka ku kya bulijjo obanga tosobola kuŋŋamba mwaka gumu ofiirwemu bantu 10 oba bantu 5 nolowooza nti
nolowooza nti bya bulijjo. Bya bulijjo ya. So ono omusajja ono musajja at least kati awo abakazi bo bali safe. Ye aba ategedde waba alaba video nti kati abakazi tuli safe abeesimbyewo. Kiri ku basajja. Mu basajja abeesimbyewo. Omusajja oyo tagenda kuyitamu naye ate essente zagenda akozesa zigenda kuba mpitirivu. Ali kuba MP ali kubwa. Ebyo bireke. Kati mbadde nkyafuuka singa wali. Akati omuntu ono obubonero nkugambye nti ebintu bize nga bifa ng'agezaako yatundako n'ettaka yajja kwetegeera yatundako n'ettaka ettaka ne bamuwa ssente ntono looni bali ttaka ne baliwamba kwegamba bintu bizze nga bifa ate ayina ekirwadde ekitategerekeka biri ku muntu omu. Lwaki byonna biri ku muntu omu? Nti nange bibandaze bandaze omuntu oyo so nga tonaba kugenda mu maaso nnyo n'okwesimbawo n'okola ebintu by'oyagala akola sooka osabe oba jjangu nkusabire oba funa musumba yenna oba muntu yenna ayina ekisa kisabire abantu akusabire bijja kuvaako. Mukama nandaga abantu abalenzi bangi bagenda kubanga bakozesebwa mu politics abavubuka kati nga babapangisa akola fujjo naye nenda nga bino betwalabako alere mugundi ng'agenda okugyayo empapula. Ani? Tumumanyi omukulu yali agenda okugyayo empapula luli eri. Ani? Bali bamutegedde. Yali agenda kugyayo empapula naye ekyali mu kibuga awo ebivubuka ne biyisaamu eggaali. Ebivubuka ebyo byogamba ne babyegaana ate oba babyegaana oba tebabyega simanya. Kyengeza kubagamba nti nalabye abavubuka abaana abanywa enjaga nga babapangisa naye ate nga mu kubapangisa abadde bapangisa mugende mukole ki fujjo. Kati bantu be mwabadde mugenzeeko okukolako fujjo babadde babeetegekedde ate bo bali babadde beetegekedde kuba ku mutwe kutta. Nalabye emisaayi nga giyiika nga bantu babakanyugira amayinja abo bavubuka nga babakuba embazzi nga babakuba bijambiya. Bino biraba tebinnatuukawo anti kati Katonda aba alabula kati ali mu kulabula abavubuka Abanayuganda nga oli akuwadde emitwalo 2 ne gigenda ne gikussa kubanga bajja bapangise mweyita gaali. Tulina eggaali mu kibuga. Ezigaali ezo so obulamu bwo onootera buluuzingira mu bintu bitategerekeka lwakuba oli mu kuwagira gundi. Abantu bano bamu baba bagenze mu mizimu emizimu egyo ne giba instruction kati ne baleeta ssente miliyoni nga 10 ne babapangisa mwe ne mulowooza nti mugenda kufuna mukumbe anoonya saddaaka. Buli bwakola saddaaka kati lindako buli bwakola saddaaka kati awo abagenda kuyitamu awangule. Bampise ngende campaigningireko ogundi candidate wange gwensinga okwagala omwagalwa w'abangi nga ngenze mu campaign ate gogiyita otya saddaaka? Anti Mukama bye yandaze nga bavubuka saddaaka egenda kutandika mwezi gwa 10, 11, 12 paka January. Ng'akalulu kanyinyitidde. Sitana ayagala saddaaka ayagala musaayi mungi. Accidents zigenda kuba nyingi mpitirivu era gubanga oli mulokole ng'ogenda kutambulira motoka sooka ogisabire ogibiike wansi omusaayi gwa Yesu kubanga nze byenjogedde bigenda kuhappeninga very soon sinawala. Bino byembagamba abavuka bagenda kufa very soon sinawala bigenda atuukako. So kati yo oli basajja bano bajja genda
bakunoonya amaanyi g'okukulembera eri mu basamize mu basamize emizimu gye gibagamba kati masamize nabo bayita emizimu ne gyogera kye gyagala oba emisambwa ne gibagamba kola bwoti nobwoti. Esiza abakandidenti abo abeesimbyewo tebabeera bokka tebabeera nga ffe abantu baba beeraguza bamu naba devil agents bamu bakola bikyamu okujjako eri wavaayo n'agamba nze ndi mulokole nsinza Katonda naye kati politician omusanga w'omusamize omusanga mukyaki omusanga musabo omusanga wonna waba ayagala kati awo bo bagambye bwoti buli omu agenda kujja agambe ndi mulokole naye nga ekituufu kitali sigamba nti omuntu omulokole ategerekeka n'atali mulokole akola ki ategerekeka. Nze waliwo twali awo Iganga omusajja omusiraamu yeesimba kuba MP owa kaadi twali crusade najja n'afukamira n'agamba pasita nsabira nga musiraamu namusabira era yayitamu kati okusaba sometimes tekisinziira kyo ddiini gy'ovaamu okusaba Katonda ye ayagala abantu bonna si kusosola okulokoka naku mbagamba buli masalawo n'omutima gwe n'alokoka. So ebintu by'okutambulira mu nsi z'omwoyo zino olina okubeera ng'omanyi ogwawa ani akusabira mutuufu oba si mutuufu era buli bw'ogenda wamusamize manya buli kadde olina okuteekayo sadaaka. Mpozi n'abasamize bakozesa nsi ya mwoyo n'abasamize nabo bakozesa nsi ya mwoyo ya kizikiza ye gye bakozesa bwe byawukanira kati tebasobola kuyimirira eyo ewaabwe ne babayingizaako eno abaani abasamize ne babalingizawa ne balingiza mu eno bye mu planning kale tebasobola kubanga ebyaffe bya muliro ate nga nga musobola okubalingiza anti ffe kubanga tulina obusobozi gwe tusinza yabatonda gwe tusinza abasinga gwe tusinza ye yatonda sitaani kakyaka akabagaana okulingiza eno bo amaanyi gaffe ganjawulo nnyo era buli bw'otwala nga mulokole nga musabi nnyo musabo bakugoba bugobi tebikola tebikola era bakugamba oyo omuntu mwesonyiwe oba ogenda kubaleetera ebizibu bajjajja baabwe bwe balemezaamu kakati Mukama nandaga abantu still abantu bagenda kwesimbawo bangi kati abantu abamu bakwata ssente nga baba bafunye instruction kuva masabo Katonda nga ndaga kuva misamba oba kuva wa sitaani ng'akwata olusa ekyalo ng'akiwa 5,500 buli family. Ekintu kyonna kyebuuza onookwata ssente n'ogaba bugabi kwa muyinza okuteega MP oba kuba n'abeesimbyeyo najja ku stage ya boda bw'ati buli omu n'amuwa ebiri niŋŋamba bano bakyali bafuniramu waliwo abatalina ebigendererwa bibi waliwo ayingidde mu campaign naye nga ayina move sitaani yamuteekako ng'alina okukola move ezo nga ezo move ng'alina okukola agendayo Magome ne gamuwa ssente ne bamugamba nti ezo ssente genda ozigabire ekitundu wogenda kwesimba ye ne waba nga tayiseemu naye diiru ya sitaani weeyitamu aba amaze. Kino nno nkitegedde bulungi ekitegeeza nti bano bonna bazze okwesimbawo bangi ku bo tebazze kuwangula n'aba sitaani bajjiramu bazze kuyisaawo byabwe kuyisaawo ebyabwe. Abamu bo bajja n'ekirui ky'okukulembera abamu balina ba sponsors mabega naye nga balina ebintu bye baagala kuyisaawo nga bo tebalwanira n'ekifo kye beesimbyeko. Ate ono gwendaba n'alwana n'okukuuka ejjembe n'aleeta n'emmundu oba zireeta ye nkutwala ewa ngenda kutwala lw'emiyaga eyo oba zinyooka luli bayokya emmotoka ezo ne boda zaakwo kati abo kyo kiba kitya ng'oli akulagira ddala ayagala kalulu ye tayagala bisigadde.
abafaanaganako awo tugenda awo naye mbadde nkyanyonyola ku ssente ze bagenda agaba mu maka ozijjukira kati mbadde nkyanyonyola ssente zino ssente nga zavudde Magombe nga zigenda ayitira mu ba politician mukama ze yandaze kati ezo ssente baziprintingidde Magombe zigenda vuva Magombe zigenda vuva mu Illuminati Magombe zive Wastani yonna zigenda kuvaayo. Bakwata ssente zaffe zino eza bulijjo zibawa ba agenti baabwe zibawa abantu baabwe ezo ssente zibagamba mbu ziva Magombe oba ziva mu mazzi baziprintingira eyo anti eyo waliyo ekibuga nga bw'olaba Uganda Magombe ge Uganda galina ekibuga kyakyo ekya Sitaani kiriwa tojja kiraba kiri mu nsi y'omwoyo tosobola kiraba kati kyova olaba ngezaako kugamba nti mission bano gye ba politician bamu bagenda kujja ze bagenda kuba batumiddeko izo sente ze bagenda kubanga basasanyiza mu families nga ziva Magombe baba bakoze mission kulumba families za Uganda kati era kyovula ba families nga abantu bafa kumukumu obanga birwadde bibatakinga kumukumu ng'olaba family ekubiddwa oluusi babadde bali bulungi ne bavuwala kati nga mission yakolebwa dda naye ekolebwa mu kusinziira kyekitambula kati ekitambula ye politics kati Sitaani yeerimbika mu kintu bwe kityo n'asinika amannya asobole kufuna okwegamba owaliola otezeeko omutego wakulyako mukyalo watunulayoko kati mukyalo eyo twateganga emitego n'otega akanyonyi tolowooza nti ojja kakwasa ku olwo olina okugumiikiriza osobola n'okumala wiiki nga tonagikwasa n'ogendayo ate omutego ne gukwata ate nedda ogendayo n'oyongerako obunyeebwa n'oddamu n'otereeza buli nga bwakaze nga yabulidde ne batamukwata kati wajja kubaayo ensibu yeerinnyeko emutego koleki gugikwate so Sitaani bw'atyo bw'akola kati buno obusente bubanga bunyeebwa ye kati kasita bw'abanga avaayo Magombe ekiro aba alabye nti network wekwatidde yabasa okulaba family eri bataddeyo neno bataddeyo n'edduuka erino bazagenzeemu neno yagenzeemu okitegeera mission yaye ye oluusi okwavuwaza nsi oluusi alina mission ndala gy'ayagala oluusi ayagala musaayi kati buli akutte ku ssente ezo oluusi ng'afa waliwo n'ekirala Musumba ssente ezo ekyamazima ndudde nga ndaba bazigaba mu bululu obuyise waliwo ekibuzo ky'obuziza sokulindeko kati ndudde nga ndaba bazigaba ssente ezo naye wogamba nti kiki ekyamakulu kiwali okoze mu ssente ezo tugeze ababoda asobola okujja ku stage ya boda bwati n'abagulira amafuta n'abawa n'emitwalo gyabo beetaano etaano beesatu nga mafuta mu tanka zaabwe yateddemu n'amafuta n'enkya ne baddayo naye kampeyini we zigoba nga akalulu kawedde n'omugamba obaddeyo kampeyiningiranga gundi okumala omwezi mulamba kakikoolagawo kubanga nkijjeewa bw'ongambye mbu ssente ezo ziva Magombe omutuufu ndabira ddala abasajja babeera mu kampeyini eziggwa nga talina kyalaga naye ng'abadde akola ng'ate emirimu gye gyandimuwadde ssente zino entonotono bulijjo zaakola ki ng'agivaako aconcentratinze kuli eri kumbe ssente baziprintingiranga Magombe ate Magombe geetaaga kuprintinga essente ziba za musaayi guba musaayi eba bawaayo saddaaka Magombe go ne gabawa ssente kyoba kibayita ssente okuyita obuyisi mu ngalo ate ekyo kitono nnyo ekyo kyoli kyo kitono n'omulogo asobola kikola ssente ne zikuyita mu ngalo naye kino kye twogera kinene kyenkanaki kino kye twogera kisuseeko ku byolowooza kisuseeko kino kyo kitwala obulamu kikwata
abantu myoyo gy'abantu kirindi buli akutte sente ezo nobeera mu KGM Stan n'abeera ng'abafugira mu kintu kyekimu kwegamba famire eri neeri ng'erina ebintu ebyefanaganyiza bwekuba kulwala bwekuba kukola ki bwekuba kuziika okuba kwegamba ebintu byengeri ate bino politician najja tampadde sente well and good naye n'agula buno busabuuni busukaali nga naye kirabika sente era aba aguze mubiri eri ezagundi byonna kyekimu era nfuna byonna kyekimu kasita aba nga zibanga ziriko kabonero k'amagombe kyekimu kubanga nze nkubuulire essente z'omusaayi nziraba n'oba ng'ozikutte kati kitwala engalo ntukuvu kubanga buli engalo eno ntukuvu bwekwata ku that paper ogwo musaayi gugenda guvaako naye engalo zo webanga toli mutuukirivu toli musabi toli musiibi amazima ekintu kiri ku sente ezo kikuafekitinga anti bino byogambye nti n'agula obuntu era abakozeseza ki ne bakuwa akati kamu ka sabbuuni kumbe kagenda kuleeta ebirwadde waka gwonooleka naye gundi w'amaanyi yatuwa n'esabbuuni n'atuwa n'omunnyo n'atuwa na t-shirt neweepanka ku kyalo waliwo omusajja awo gwe bawaniriza abaana ku TikTok tomumanyi ensonga za mujomba tozimanyi mujomba jju ninga yali akiwulira so kati just oyo muyisizaako naye musajja gwe oyina emikisa yagwa mu primaries anti kati yali ayamba nnyo abantu abakyala yeyo mu saidi zawa Mbale saidi z'Embale something like that naye ensonga ey'okubeera nga tuli mu kalulu olina okuba mwegendereza tokola tosuula kalulu kubanga muntu akuwadde sente tosuula akalulu kubanga oli muntu kwegamba alina kye yakukolera suula akalulu ku muntu agenda kuzimba eggwanga omuntu alina omwoyo gw'eggwanga omuntu abeererawo abantu kati sirina ngeri ki gye mbaawula bonna bambadde egundi eddiba lyerimu omuntu abeererawo bantu abaddewo oba obadde omulaba era oba osobola kumulaba n'omuntu azebuzi n'eryanyi litategeerekeka naye oba omulaba nga yoyo ali ku missoni ye nkozeseemu ku magezi kati fensi z'omwoyo ziba zitulaze tuba tulina okubalabula tuba tulina okulabula eggwanga lwaki mbagamba eggwanga lyange ndyagala era njagala omuntu gwe mulonda ng'ayagala ggwanga lye kubanga egundi yaffe egamba for God and my country mpozi bagiyita moto kati mulimu abantu abalala bali for God and something and balala bajjawo God ne bateekawo Satan for Uganda abalala bajjawo ne bateekawo for Bisiyaga and Uganda abalala bajjawo kwegamba buli omu ateekawo kike lwaki anti kubanga baagala byanfuna baagala kugaggawala baagala kugejja baagala kubeera b'amaanyi so wano we tulaga buli akalulu kaba kasembedde ebintu ebyo byeyongera nnyo kati ŋŋambe nti ab'amasabo bwe basinga okukolera nnyo ate bagenda agaggawala abo ab'amasabo era mugenda kutanga kulaba ebintu nga abaana bawula banaye mwegendeza abaana emitwe gy'abaana bandaga eyo musyomoyo ng'abagibanja sitaani agyagala ayagala bitundutundu by'ebyama by'abaana ayagala musaayi gw'abaana ogwo gwagufiirako gwangamba gwalya gwe yeetaagira ddala
kubanga omwana oyo abeera virgin abeera nga tanayonoona kati musaayi guba fresh so kati bwe kyolina okola okusabira abaana bo n'okubakuuma n'okubateekako eriiso George. Abaana baffe si be baawummudde zadde mwebale kuweerera abaana naye abaana baakomye mu luwummula kyokka ate kampeyini zino zigenda basanga waka wendowooza. We ziba zitandika biyinza obasanga waka ate bwe bamaliriza abaana bajja kudda ku ssomero. Mwegendereze nnyo bakume abaana baabwe. Mukama abadde andaga bintu bingi nnyo nnyo ndowooza ebirala tujja byongerako naye kati ebyo bya campaign naye tudde ku families maybe nga Mukama bya okwolesebwa kwaze nga ndaga kikiri mu family zaffe. Nali nsaba juuzi Mukama nansitula nantwala ku nnyanja emabbali g'ennyanja kati nempulira eddoboozi nengamba nti lindako waliwo ekigenda kujja naye waggulu waliwo ekire ekire ekyo kyali kya white pure white wano nga ku nnyanja naye nga kikoze gundi mu mazzi omwo nga kiringa ekikwataganye n'amazzi. Yes, wokiraba wali wokiraba waggulu wali naye nga kiringa kizeewo ekiti nga kisalawa mu nnyanja. Reflection kintu kirala. Kakati Mukama nandaga nti obununuzi bwa Uganda buva ku bantu abagenda ku mavivi buli lunaku ku lw'eggwanga lyalyo. Obununuzi bwa Uganda? Yes. Nangamba singa sisitula generation oba ebyasa ebisobola kuyimirira mu kusaba n'okusiibira Uganda oba kulwanira mu nsi y'omwoyo oba okusabira ggwanga lino nti ggwanga liba ligenda kusaanawo. Nindako obununuzi bwa Uganda baagala tununula ku ki? Obununuzi buva mu nsi y'omwoyo ssebo byenjogerako bya mwoyo nti okununulwa Uganda kununulwa kubeera nga teyiika musaayi nga mulimu emirembe waliwo ffe kitwala abamuffe ab'omwoyo kubeera nga tusaba. Bino bye tuli bino bigenda otuukawo mu kalulu nga by'obadde ogamba. Singa twagala okubiwona okununulwa kwaffe kugenda mu abo abasabye ennyo b'ogamba. Yes. Okununula kwa Uganda kuva mu kusaba. Ekigenda otununula eno embeera gye twolekedde. Lesibwa kuona kwe mbadde mbagamba. Koze ngoyogera. Ebiri mu nsi y'omwoyo. Ne video eno gye nkoze. Byonna bigenda kubeera nga binunulibwa mu kusaba. Kati family ezo gye bagenda teeka sente ezo weba family ensabi. Akabi tekajja kola ki? Tekajja batuukako. Family. Kajja kubeera kwani kono azirecevinze yekka anti noba ng'ozirecevinze naye ng'oli musabi ng'osabye ng'oli musabi nnyo kabi kayinza obutakutuukako. Ogamba ono gwe bawadde. Gwe bawadde naye oba nga toli gw'ojja kuwulira awo nti omuntu mu family ya gundi yafunye accident n'afiirawo nti motoka yasaanyeewo. Okitegeera baadde bavuga bagenda kulaale ng'ovudde n'ebyakulaale oluusi nga balina ku byabwe oluusi nga bali ku bizinesi zaabwe motoka ne yeevuunika ne bakola ki naye nga emusanze ku bibye wabaawo connection kati ezo sente zibeera nga nkwaso eri Magumbe ng'alinga asasula ebbanja si bbanja connection Magumbe ekonnekitinze ne family nti mu family balina okugyayo sadaaka. Ono wakwa sente n'otafuna ku kakyamu konna konna kyembadde njita libanga bbanja nti olina osasula balina anti kati zino sente ze nakugambye oba bintu bye babagaba biba bivudde Magombe kati spiritually bibaako emyoyo gye kizikiza kasita kiyingira mu nyumba yo bwe kiti pap kiba kireese okufa oba kireese olumbe. Kireta kufa. Kinakugambye kubanga obadde tonakuntegeera nti either ebintu byo byobadde byokola bifa either business either abantu omu ku family eyo
abaresiibinga ezo sente bafa mubaamu afa oluusi kati nga kitwala okusabirwa okusaba oluusi okugenda maaso ga Katonda gwe kennyini n'osiiba n'osaba. Twongeremu amaanyi mu kusaba. Kyekisinga ye message esingayo. Wano bw'oba nga oli mu nsi y'omwoyo osobola kulaba ebintu ku sipiidi ya waggulu. Okitegeera kati oluusi ebintu ebimu mba sibinnyonnyodde bulungi ku lw'obudde, oluusi ebimu mba mbibuuse, oluusi bimu biba bikambwe nnyo nga twagala tutiisa nga saagala kusasamaza. Kati ebyo nga bisigala mu prayer request zange okubeera nga mbisabira mbadde nkyayogera okukolesebwa ku nyanja. Kati ku nyanja okwo Mukama n'aggyayo ogw'ennyanja gubadde ng'ogusota nga gunene nnyo 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 nnyo. Weŋŋamba gunene guwanvu gulinga nga mu mayiro emu nga gunene nnyo 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 ogusota ogwo nga gwina munda gold nga gwina buli kimu kyonna ky'obugagga kye Uganda. Ng'obugagga bwonna bwakwekebwa mu gusota ogwo. Luli watugamba Setaani ajjira mu kabonero ka musota. Ate kati lwaki ebibugagga byaffe bikwekebwa mu Setaani? Ate bikwekebwa ye mubbi yajja kubba kutta n'okuzikiriza. Omulimu gwa Setaani kuba kubba kutta ate wamala kutta alaba nga tekimumalira ayagala akuzikirize ate wamala akuzikiriza n'akuteeka ne mukomera naye nga akulingiriza naye okyaliwo mukomera lye. So kati gwe mulimu gwa Setaani. Kati Katonda nga ndaga waliwo malayika ng'ali mu kutematema ekisota ekyo, naye nga kisota kirwana nga kimpitawo mu bbanga nga kigweri, naye Katonda nga taganya kunguyira nga kigweri, nga malayika atema ebifi, buli bwatema gold ng'ayiika, buli bwatema ebintu ebirungi nga bivaamu, buli bwatema, naye nga ya mayiro namba, naye nga ali mu kutema kutandikira ku kikira eri ku mukira gw'ekisota nga ali mu kutema ng'atema ebifi, buli bwatema ekifi nga kivaamu by'obugagga nga biyiika, naye nga kisota ekidduka nga tekyagala malayika akiteme kigwewo, nga kirwana mu bbanga awo nga waliwo kavuyo kanene, naye nga kigweri mu mazzi. Bwe kigwa mu mazzi galinga asidi nga gakyokya, kubanga nga kivaayo nga mazzi gakyokya gali g'ennyanja. We nalabye ekintu kya white ekyo, ekire kya white nga kigweri mu bisubi nga kinene nnyo nnyo nnyo, nga Katonda nga ŋŋamba gy'okoma kusabira eggwanga, malayika gy'akoma kufuna amaanyi agatematema ekisota ekyo. Kati nensigala ne ŋŋamba Mukama ne wembanga kati omanyi waliwo okubeera nga oli mu kusaba n'owulira ng'amaanyi gagenda. Kati bwe nali mpulira ng'amaanyi ganzigwamu Katonda n'ayogera mabega wange n'aŋŋamba nti ago gagenze, kati gugenda kweyongeraho mirundi 10 amaanyi amalala, oyimirire ku lw'eggwanga lino e Uganda ndi kukwasizza. Kati nali nga ngenderera ng'owulira omuntu akalowooza kagendayo, nagenda kuwulira amaanyi ne gannyingiramu amalala mapya, n'ensimbula okusaba n'ensaba. Era ku olwo enkuba yali etonnya, era badde wiiki eno yonnyini yali etonnya nnyo 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 n'enkuba, naye nga nsigala nsabira eggwanga lino.
Mukama nandaga obuwanguzi naŋŋamba nti Uganda ajja kuwangula, Uganda ajja kuyimirirawo, Uganda ajja kubeera w'amaanyi. Ate Uganda amwagala nnyo kubanga eri nsi ennonde mu nsi zimu zonna ezisibuka y'ensi emu ekyekuumye yadde abasyazi bagiyingira bagivunda ensi ekyali mu nsi y'omwoyo ng'ekyaliko koko ebaddeko Uganda, naye sitaani ayagala gimira agimalewo lwa nsonga takyagalira ddala, ayagala nsi ebeere nkyafu datte, ebeeremu omusaayi, ebeeremu kukaaba, ebeeremu kubonaabona, ebeeremu enjala, ebeeremu buli kasasiro yenna. Naye anyway kasooke nkujjukizeeko aba ML Melodies Events. ML Melody Events balina quality and affordable sound. Kitegeeza ki? Sound waabwe osoomufuna ku bbeeyi entonotono ate nga emizindalo gyo maaso tugenda gibalagako, nze nagirabyeko emizindalo gya ddala gye giri gyennyini egisobolera ddala. Balina amataala, bategeka, balina stage zino ezikubira ddala ebisaawe ebinene n'obutonotono kisinziira mukolo ki gw'olina. Balina bategeka embaga, baleeta sound ku mbaga, balina ebyuma ebikola byonna ku mbaga, tenti, balina birthday, introduction, crusades. Abantu nabagambye tugenda mu season eya December, crusades ziba nnyingi awo. So kwekwata aba ML Melody Events balina oyagala kola concert, school party, kwekwata aba ML Melody Events bakooneko ku namba yaabwe eri 0750688150 oba 0787654994. Wabula teweerabira nga ennaku z'omwezi 6 tukomawo embaale eyo n'abanasobola okubeerako ku live, abatasobola kutuwerekerako mbaale tujja beerako live. Tugenda beera ne baani n'ekitongole ekya Alibetonza True Roots Africa Initiative Company Limited kabayimutisa oba basitula ebya culture. Tugenda kwetaba amazina era ng'embaale emanyikiddwa nnyo munnaffe na amazina ag'Akadodi, ate nga tugenda mu campaign. Wowulirira Akadodi omanyawo ya campaign nga so ffe twasazeho kugenda eyo tusitule ebitone nga tuyitira mu music kiringa nga yolese ekitone nga tukwatira ddala kuba eri groups ento ddala twali ne bannaffe abo babayita Masaaba Nation, twali nabo. Tugenda beera n'abantu bangi nnyo side zeeyo abalina ebirango tubeera wano bagita Uginawo TV. Nze Stone M tukyagenda maaso ne Musumba Edward. Musumba, lwaki sitaani tayagaliza Uganda kalamu konna? Anti kati abantu bo tebakimanyi. Buli wenzija nenjogera ebintu bazzalawa bavuma bajerega, naye kyotamanyi nti kijja kutuukako otegeere nti otegeeze nti Katonda ono alabula. Katonda akola ki? Katonda alabula. Katonda ayogera. Ate akyayogera. Ate talisirika. Asigala akola ki? Asigala ayogera. So kati bw'obanga oli eyo ng'owulira nti benjogera oluusi bikunyiiza, ate gw'oyinza okubeera nga ddala gwe beetaaga ate. Nga nze mpulira saagala onnyumize byonnyumiza. Ate nendaba vidiyo yo. Nga seebuuza lwaki njiraba ate nga sibyagala. Nga magombe gataddewo gabadde gakunoonya ngeri gye gakufunamu, naye lwakuba waliwo ekijja mu season ng'okyagala nnyo, kati nga gakutegeera kwako nga teekawo akanyeebwa. Sikategeddeako bulungi. Saagala by'oyogera. Era nawe Pastor Edward sikwagala. Naye ate vidiyo zo nziraba. Mba ntegeeza kinze ng'ondi. Anti kati oluusi oba oyagala kunketta oba okwata ensobi oba kuvuma. Banoonya w'oyokyera. Kati Mukama andaga bintu bingi era Katonda andaga abantu nnyo abandaba. Abamu
baba baagala kukola ki okubeera nga basomesebwa oba nga bamanya bategeere ebiri mu nsi y'omwoyo kubanga si buli omu nti asobola kulaba bintu bino oba si buli omu nti asobola kutula kamera n'akugamba bintu bino n'abyogera kati kye batanaba kumanya nti Katonda nze buli lunaku andaga kuva Katonda bwe yankyaza mu ggulu yaggulawo ensi yange y'omwoyo era ndaba buli kimu kitegeera buli kimu nsobola kukola kikiraba naawe kenyina ndaba nsobola kulaba if I get a chance naye most cases ku simu nsobola kulabako katono okulaba kuno nsinziira okulaba kati kisinziira omuntu ankubira n'angamba Musumba kiri bwe kino bwe kiti Mukama n'abikula nti kubanga wonkubira ne weeyanjula n'ombulira erinnya lyo n'otaanimba n'oyogera n'owooli n'omala n'oyogera naddala bubonero bw'oyitamu kyangu nnyo okugamba this and this Mukama n'andaga anti kati olwakuba abantu bamu nze mba nakulabye nga gwe kenyini wagenda mu ssabo ne weesabula ebintu ne bikola backfire kati bw'ojja genda ate n'otandika kunimba ebya tebigenda kukola bw'oba wagenda mu ssabo era ŋŋamba amazima nti nagenda mu ssabo kubanga buli akonfesinga buli bw'oyogera ekintu ng'oyogera amazima Katonda abikula mangu naye ogenda kubeera n'omuntu ogenda musabira ogenda kulaba byonna byaliko animba tayogera amazima awayiriza abantu awayiriza abalogo kituufu bali mu kumuloga naye oluusi ye yasooka kubaloga nabo ne bamuloga ka Pastor Edward so nga ate mu kisooka ky'okugamba munaye pastor sooka kwenenyeza Katonda kubanga nze nasooka akola ki kati ye oli yagenda kumuloga asiiga ku oyo gwe wagendako kati ye naakusinza amaanyi kati ate gwe wasiraana kati nonyiigira oli gwe wasooka kuloga ng'akusinze nina kukola ntya embeera eganye ekituufu nze nasooka omuloga kati you have to be open to me olina okubeera open to me n'ombuulira amazima era kyovula kati nja kuba nkutya nati we naakugambako ng'ojja ku media ng'ondaalaasa siiraalasa abantu nze nsisinkana abantu bangi bajjaawo mu ofiisi yange naye siboogerangako ku media wano kati ate ebyo mba siri muweereza wa Katonda oba mba neewaana kati oli yannyumizaako lumu oli yagenda ew'omusumba n'awaayo obujulizi mbuye yali mubbi biki omusumba n'akubira poliisi ne bamukimirawo awo wennyini ku sseeti nga kyokka onazeewa bujulizi ti nze nali omubbi nakola kino ne kino ne kino ate nga bulijjo banoonya omubbi ku kyalo kati omusumba kye yakola yayita bwisi poliisi nga batwala eribbi lyabwe kati abantu abamu kye kibatiisa okuwaayo obujulizi obufaanaganako bwe buto nze nasooka okuloga oli abasumba tolina kikola bw'otyo nga tonaba kuyita poliisi sooka olindemu ng'omubbi bulijjo gwe tunoonya ku kyalo buuno tumufunye ate munaye bayibuli egamba etya Katonda ayagala abo ababi bakyuke balokoke bafuuke ensonga. Pawulo mu Bible yali ayiganya abalokole nga buli lukuŋŋaana lw'abalokole bwe lubaawo avuga agenda n'agenda n'abatematema n'ebijambiya bafe n'abatta. Okitegeera yali ayiganya kanisa ya Kristo bamuyitanga Sawulo nga tanafuuka Pawulo. Okitegeera naye lwali lunaku lumu oyo musi yatanga abalokole Yesu namukuba oluyi
n'agwa wansi oba yali ku ndogoyi oba yali kuki bwe yagwa wansi Katonda n'amulaga n'amutwala mu ggulu n'akyusa obulamu bwe kuva olwo n'akyuka eyali atabalokole ate n'addamu kubuulira enjiri alokola abalala ate ne balokoka alina n'ekitabo kiramba mu Bible si kimu era ya mentoring abantu bangi Paulo yali Sawulo ye Pawulo kakati oyo omuntu gw'olaba nga mubbi aze kulokoka ng'asazeewo kulokoka kati gwe oba tokyali pastor oba ofuuse ate musirikale oba obeera mutiitiizi kubanga olina okubasabira juzi twali Kibbuku ne wajja omulenzi nga wiiki eyo yennyini banne 8 baali bakabatta babbi banne akabinja kaali kababbi ye n'atoloka ne yeekweka mu nsiko twalina crusade okumala naku 4 Ekibbuku owulirayo eyo saidi era kumpi n'embaala awo n'alokoka bwe yalokoka n'ayatula mu bantu baali bangi singa mbakulaga kisaawe kyali kijjudde n'agamba bannaaye nze jjajja wange yankolimira mbeere mubbi naye mbadde nziba n'abantu babadde nga 8 juzi oba lwakumeka bonna babakutte nze n'entoloka bonna babasse ate ekyalo ne kikugamba kituufu abadde mubbi kati nga tetwayita poliisi temwalina security kumugjawo mangu ne poliisi yaliwo kubanga ku lusedi zaffe tuba ne poliisi etukuuma baba tebakyalina authority eyo authority eba mu ngalo zange nze pastor ali mu kubuulira enjiri ne mwatuza n'alokoka n'akonfesinga enkeera n'ajja mu kyaki ne tumugulira engoye n'ayambala n'akyusa n'ava muziri ne kati wenkugambira saawa zino akyali mu kyaki ayagala nnyo Katonda yawona okutuga abantu n'awona naye kumutuga kakati tuli mu kulanga crusade egenda mu maaso bannaye muyimirire namba twagisomye era tugenda giddamu muyimirire naffe tulina okumaliza ebintu wiiki ejja tutandika nga 28 naye ebintu birina okukeerayo ku Lwokubiri bituukeyo nga bukyali wiiki ejja birina okuba nga bigenze ku ground anti balina obizimba nga bukyali oba tunapangisa aba ML simanyi nakumanya sente zirina okutuuka zirina okujja nga bukyali so kati nga 28 crusade wetandika naye tuli mu kusasula ebintu kati gwe kyolina okola kwata sente zo osindike tuweereze Katonda abantu balokoke tusabire abantu emizimu gibaveemu buli bwe tukikola naawe ofuna omukisa enamba eri 07 4 6 18 22 41 ye namba y'okusabirwako abaagala kwanguyirwa gy'oba oyisaako naye bw'oyisaako era nsindikire aka message ku WhatsApp ngambe Musumba nataddeyo kitegeera nkusabira omukisa office yaffe ekyagenda mu maaso of course just Nateete ku Prime Village Mall wetuli ku level yokusatu room number E23 awo wetusinzira spiritual purpose era abantu bajja for counseling kuba simu eyo yennyini tukuwe program oba oyagala counseling banaye tofiire eyo wo n'ebizibu tofa ne stress tofa n'ekyama secrets waliwo omuntu abeera n'ekyama n'agaana n'okigamba bbaawe oba mukyala we oba mukwano gwe jangu Mukama ajja kununula ajja kusumulula ajja kujjamu ekintu ekyo nsabidde abantu bangi balina obujulizi
kati naawe ojja kwegatta ku bujulizi obwo. Amina kansoka ngiseeko ssebo nsaba njikiriza nseeko ono musajja wa ML Melody Events agamba ina quality and affordable sound asobola okupangisa ku weddings, birthdays, introduction, crusades, concert ne school parties. ML Events esinziira bagamba nti balina emizindaalo, balina balina emizindaalo egyakabi, balina amataala, balina stage eri yennyini eyalagirwa. Bakooneko ku namba yaabwe 0750688150 oba 0787654994. Teweerabira ng'ennaku z'omwezi mukaaga tukomawo Embaale ku competition ku Steve. Ennaku z'omwezi mukaaga tukomawo ku mpaka ez'amazina awo n'ekitongole kya Alibetonza True Roots Africa Initiative ng'abaana bagenda kwewangulira ebintu. Jjukira nti omuwanguzi yennyini ajja kwetwalira obukadde millions 20. Tujja beera ng'omukolo tugwereza live ng'aba UG Now TV ennaku z'omwezi mukaaga ku kisaawe kya Mbaale SS Playgrounds awo mu Mbaale City. Kale nno aliwo n'aliddako n'abalala monzijukiranga temwerabiranga. Nze Stone M Silver Fox sinkane mu videos eddako ku mukutu guno gwennyini. Sigala ng'otuninze ba subscriber tubaagalanye. Waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugumu litandise.